sibwe kiri olunaku lulimu essaawa mmeka 24 n'ebiseera ebisinga ku ssaawa 24 ezo ekibuuzo ekibuuzibwa gwe waayo budde bumeka kwegamba eddakiika mmeka z'owaayo kiseera kikyowaayo mu lunaku n'ogakambeeko kye neegiriza mu ddiini yange njigeo ne aba hadith age nawa mwalimu omumbere nga muwuliriza mu kaseera ako wallahi osanga bo baba batono nnyo ku leva esembayo kati olunaku olwaleero insha allahu taala tusawa ekitiibwa allah abeere nga atugasa nebitugenda okusoma tugenda kutunulira aya eziri mu surati nisa insha allahu taala ndowooza ddala okuviira ku aya ey'ekikumi 5 tukkirire wansi tuzeetegereze bulungi n'amakulu agakola ki agalimu nga tetunaba kuba tuzitunulako njagala mukimanye olunaku olwaleero nti waliyo abantu mu nsi muno mulimi olwalo bakita takhasus kwegamba specialization nga omulimu gwo ogw'omutwe gwe yategeera nga ogwo tebamubuuza bagukola batya wabula ng'ekyo yakitegeera n'akijjako engalo ng'omulimu gwe gwakukakkanya bwe Allah baasitudde ng'omulimu gwe yategeera ogwa ddala tasobola kwebaka tulo nga luwafunye ekirungi ng'awulira nga kimuluma ng'omulimu gwe yategeera ogw'omu mutwe ng'ekyakakasa kimuli mu musaayi kwe kujaganya ng'awulidde waliyo munne alina ekizibu ekimutuuseeko abantu gye balinga emitima gye balina gwampuliriza olunaku olwaliro n'abantu abo balina mu bulamu bwo nga bw'oba n'ekirungi kyonna n'ogamba ogenda kuwasa ogenda kufumbirwa wallahi waliwo abantu abasula nga tebeebase okukakasiza ddala nti atirisito wasoba tofumbirwa kyova olaba mu mbeera eya thakaafa culture edda wano e Buganda walingawo embeera nga bagamba muwala wa gundi yasse ekyama waba agambanga nti omuvubuka mutabani wa gundi yasse ekyama kitegeeza ekyama ekyo teboogera mukyala gwagenda kuwasa oba nteese bulungi bagabugambi yasse ki ekyama mutegeera ku lunaku luli lwennyini lwawasa ne baazizanga bantu balina maaso mabi bantu balina nnimi mbi waliwo abantu nga olulimi lwe lubi kasa complaininga ku kintu nga Allah akikuggyako mumpulira bulungi era kyovula muba mu kaseera kano ke tulimu akazibu mu nsi muno ng'owangaala kiba kirungi nnyo n'okuuma ebintu bye bikutuusa ku buwanguzi bikuume nga bibyo abantu balabe nga buwanguzi ng'obutuuseeko ne sebo gw'olabanga atalina kyoli naye waliwo abantu abateebaka nga balina ke bawulidde akakubye mu bulamu bo nti wayiseemu ye bane n'oba ng'ogenda bweru nga n'omuntu gyali alina abaana be teri muntu yalinnya ku nnyonyi oyo omuvubuka abadde ono agenda atya ebweru oyo omuwala agenda atya ebweru atisita akuyola ebigere akasente olinnya ennyonyi era obeera awo buli ssaawa ogamba nali nzigwereddeyo naye ng'okyali wano Kampala kaabulakata ngende tondabira wano obuzibu kituufu obuzibu bwokola bwali obuntu obwo bwali obuzibu obwo bumu ekintu ekyo waki openinga nga tonnagenda oba ogenda ebweru abantu bategere butegeezi nti oli bweru waliwo abantu nga bazibu nnyo kati obulimbe bwafuuse muzibu ng'omuntu ajja essimu ye bweti nateekako airtime namulodinga ng'awulidde nti Sulaiman yafunye ebizibu n'ategeeza buli muntu yenna nga wafunye ekizibu naye nga lyessanyu lye kati abantu gye bali ate abantu abo mutemulowooza nti baba ne ssente tebaba na ssente nti balina ssente ziri awo ez'amaanyi abeerawo nga n'emirimu gyakola minyoomoofu ensi yamutabukako talina kyali mu nsi muno naye ng'omulimu gwategeera bulungi kukakkanya abantu kwogera abantu bitali bituufu kukakasa nti teri asituka wekiba kyetaaga kutema ku poloti mumanyi poloti wekiba kyetaaga kutema ku poloti agitemako poloti ye afune akasente agule amayembe oba ebiteega akusiraanyi era Sheikh Abubakar nze nina ekirowoozo kye natunulidde n'obwegendereza mu ggwanga Uganda mwe tuwangaalira singa gavumenti eteeka omusolo
ku mayembe n'ebyokoola ebigulwa. Nega buli muntu agenda okugula amayembe alina omusolo gwasooka okusasula. Buli muntu wakukusa ebyokoola okubijja Tanzania oba Mombasa balina omusolo gwe bamuggyako. Gavumenti esobola okugaggawala kubanga abantu bavudde ku Katonda, bali mu bintu bitali mu makulu. Wallahi bali mu bintu bitali mu makulu. Ate naffe abantu ffennyini abawangaala obwongo bwaffe ne babunafuya. Buli woonayingiza mu bwongo bw'ekigambo nti bandoga togenda kutambula. Mumpulira bulungi? Woyingiza ekigambo mu bwongo bwo nti bandoga, endogo kituufu gye lyasiiru haku, si bwe kiri? Neno tandika okukkiriza mu bintu ebyo nti waliwo omuntu agenda okundoga ngwe wansi, ensi nneme kuwangula, oba otandise okusiibula. Katonda omulina, kiki ekiri waggulu wa Allah? Taliyo Allah alwanira abanafu. Gwe n'ensi baakukkakkanya. Bino ebigambo gya tubitegeere bulungi. Ensi balina ebaateeka ku levu gye baakukakkanyizaako, era gwe bakumanyi baakuggyako emikono, bakolako emikolo gyonna ne bagawe tumumaze. Tetukyalina kye tusuubira kipya kuva gyali nga kirungi. Baakwesimulizaako ebisooto byonna, era tebakubira kasimu mu famire ka contributinga sente za mukolo. Tebakulyanga sente. Baga oyo temutawaana mumukubire kasimu kamuyita kulya mmere. Tegese bulungi? Abo abantu gye bali mu nsi muno. Naye ndowooza tugenda kutandika aya zaffe ezo n'ekyafaayo kino gya tukitegeere bulungi Allah kwe yasinziira sababu nuzuli okusa aya ezo. Waliwo ekibiina, waliwo ekiguruupu eky'abasajja babayitanga Al Ubayraq. Oguguruupu ogwo gwalina effujjo ku kyalo oba ku kitundu, ne gugenda agavubuka agazibu ga kifeesi ne gagenda mu makhzan stowa y'omusajja yali omukkiriza mwe yali atereka emmere ye, ne babba emmere ye ekiro. Mumpulira bulungi? Webawala okubba emmere ye, emmere eyo gitwale nti yali ngano oba yali mmere ya mpeke oba nteese bulungi, naye ne bagatubuzizzaawo tutya obujulizi obukasa nti fe ababbye emmere. Ne bakwata emmere eno twala nti obuwungu ob'eŋŋano ne batandika ogiyiwayiwa okuva bali ku sitoowa, ne bayiwayiwa obuwunga buno emmere eno okutuukira ddala mu mulyango gw'omusajja eyali omukkiriza. Emmere ne bagibba ku musajja gwe bayitanga Kataada. Bwe bamala ogibba mu kiro kyennyini ne bayiwayiwa emmere eyo paka mu mulyango gw'omusajja eyali omukkiriza, ne bagenda n'emmere endala. Obudde bwagenda okukeera bagamba omusajja bamubbye, Kataada bamubbye emmere ye, naye tetutegeera bagibbye, naye nga balaba obuwunga butambula babuyiyeyiye bugenda mu mulyango gw'omukkiriza. Omusajja yali omuttaka yatya Allah. Waliwo omusango baguteeka mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, naye ng'obukakafu n'obujulizi bwonna bulaga nti emmere eno yagenze bagiyiwayiwa. Ono omusajja omukkiriza ate okuba yagikoze eki, yagibbye, naye nga gasajja Al Ubayraq, gasajja guguruupu gw'abakifeesi be babbye emmere eyo. Musajja yavayo n'alayira n'agamba mundu sighal, kuva buto sitendebwangako na kitendo kya bubbi, olwaleero munsibyeko nti nabbye emmere. Emisango egyo gyajja mu maaso ga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekisookerwako nabbi Allah yassa aya zino wammanga. Mumpulira bulungi? N'atandika ng'ali kuwajjaha ku directinga Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama mukakasa bantu mu nsi nti waliyo ba kifeesi abalippa ebintu ku bantu abatabikoze. Mumpulira bulungi baddu ba Allah? Naye Allah yagamba bw'ati mu aya esooka, bada a'udhu billahi minash shaitani rajim, yagamba inna anzawna ilayka alkitaba bilhaqqi litahkuma bayna an-nas bima araka Allah. Yagamba inna anzawna ilayka alkitaba bilhaqqi, mazima twakusaako ekitabo nga kya mazima. Qur'an ya mazima, temulimu kubuusabuusa kwonna. Dhalika alkitabu la raiba fihi hudan lilmuttaqin, temulimu kubuusabuusa kwonna wadde shakka yonna. Naye ekitabo ekyo twakikusaako litahkuma baina nnas, kikuyambeko okulamula wakati w'abantu. Oba mpulira ntegereka bulungi? Bima araka Allah. Endobooza mumpulirize bulungi.
Ife tuba tulina endaba eyaffe gye tulabamu, waliwo ebintu bye tasobola kulaba, waliwo abantu abakola ebikolobero mu nsi muno nga tubategedde, waliwo abantu abatwogerako ebigambo nga beekukumye nga tubategedde, waliwo abantu abatukonjera ebbanga lyonna nga tubategedde, ne bo ne beefuula abalungi, ne Allah yaaba abalaba abantu abo. Kitegeeza oba okosezza Qur'an, ng'okosezza Busiraamu okulamula ensonga zonna eziba zizze. Wallahi nkulayira Allah, ye Allah amanyi abakyamu, era Allah tabeera nkusaidiya mukyamu yonna. Ne zino kooti ze tusiba tugendamu wano, basimbira ddala looya mu maaso, najja naku interviewinga, nagamba njagala ombulire ekituufu, omuwala wamukutte oba tewamukutte. Njagala ombulire ekituufu, wabbye oba tewabbye, n'omugaana nabbye. Wallahi nayimirira ku magulu gabiri ng'awolereza omuntu omubbi, era ng'anoonya musaala. Si bwe kiri? N'owekitiibwa Allah ng'okosezza Qur'ani ne sunna ze, Allah tabeerangako mabega wa kikoosi kikyamu. Amazima ebbanga lyonna gaba mazima. Amazima tegasukka nsozi bbiri nga tegannazuuka. Amazima galinga seppulingi. Amazima w'ogatuulako galinga seppulingi. Seppulingi n'ogituulako emyaka 30 w'ogivaako eddayo ku levo yaayo. Nimbi baddu ba Allah ge mazima. Ye Allah subhanahu wa ta'ala ebintu ebyo byonna baabimanyi era afundikidde alamula nga oyo yakoze ekikyamu Allah muwe ensobi. Afune empeera y'ekikyamu gye yakoze. Obulimba buba bulimba ebbanga lyonna, era obulimba tebusobola kusukka nsozi bbiri nga tebunnazuuka. Era Allah alamula n'alaga nti oye mukyamu. Allah yagenda mu maaso n'atugamba wala takun lil khainina khasima. Mazima Allah subhanahu wa ta'ala yagana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama naffe ffenna n'atugamba tetugobereranga oba okuwolereza abantu abakumpanya. Abantu gye bali mu nsi, gwe tomanyiyo bantu mu nsi muno, ng'okimanyi famire gy'ovaamu, naye ng'okimanyi omuntu oyo yayawudde famire yonna ogisuula wansi. Mu bagaano be bakuzaala nabo, naye ng'okimanyi oyo azunza olugambo kwono n'oli nga mumumanyi. Temumanyiyo mu famire oyo omuntu eyagula amayembe n'oga nti yagaleeta wano. Temumanyiyo mu famire omuntu akulembeza ebintu by'empewo weweezo, temubamanyi. Temumanyiyo mu famire nti omuntu ono yatufuukidde ekizibu, kale tuvudde ku famire tuzze ku mulimu gy'obeera gy'okolera. Ku mulimu gy'okolera tokikakasiza ddala kuva ku ntobo ya mutima gwo nga kuliko omuntu yafuuka ekizibu, nga buli muntu amuwalampa, nga buli muntu yamulomesa ekifo ekyo. Temubamanyi abantu abaddu ba Allah gye bali, nuko oyo yannemesa omulimu ogwo, oyo yannemesa ekifo ekyo, oyo yannemesa ekyalo ekyo. Twegamba mu nsi tuwangalira mu mugitamo oba mu society, nenga wallahi nkulayirira Allah ensi yonna esobola okusonga negayo oyo omuntu omukyamu. Allah tabeerangako mabega w'abakulumpanya. Oba nteese bulungi? Allah subhanahu wa ta'ala tabeerangako mabega waabwe bbanga lyonna. Tuliwo mbaddu ba Allah? Tuliwo mbakama bange? Tugenze ku aya eddako. Tugende ku aya y'ekikumi-7 surati Nisa. Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda mu maaso n'atugamba nti wala tujadilu anil ladhina yakhtanuna anfusahum. Temugezangako okukaayanirangako abo abakumpanya, ne mubeera ku saidi yaabwe, ne mwekulumbesa ku mabega waabwe. Okimanya bulungi mu nsi muno nti mu famire yaffe yonna eno ono yatwawulayawula, ne yimira ku magulu gaaga abiri. Omugeni gwe owalannyo omusajja yakukola ki? Omusamize omu baamunyumiza. Oli yagenda ng'asawula ng'ayagala baana ba mujjawe babeerenga mu nsi tebabaako kye bava mu nsi muno. N'agenda n'agamba abo njagala mu nsi muno bawumpugume, saagala bafune emirimu, njagala babeere bubi nnyo mu nsi muno bakomeyo. Omusajja n'amugamba nange kennyini ng'omuntu ndi muzadde. Tuliwo mbaddu ba Allah? N'amugamba naye ng'omuntu ndi muki? Ndi muzadde. N'abaana bo bakola ki? Abaana b'oluga bakola ki? Ngangaazi atamaaso. Oyo omuntu akuzunzizaako olugambo najja n'akunyumiza. Tigundi yakoze bw'ati, gundi omulaba oyo tajja kusobola, yaguze emmotoka ne ya papier, yawasizza ya papier, yakoze bwa. Ebyo abantu babyogera. Mumpuya bulungi? Yagenze mu kibuga ajja kulemwa, ajja kudda. Bakwagala ku kyalo.
bakwagala ku kye bakulabira bakwate mu bulungi. Omuntu teyebaka nga awulidde nti walinnya ennyonyi wagenze. Adisite w'amagini afuwa mafuwe n'agamba tukusindika eri entebe yo ey'olubeerera. Ne gakulumbayo Bulaaya gy'oli. Nga baagala okomewo wano we bakulabira. Amala omwaka mulama nga gundi simulaba. Tabeeranga yakikuba nga tetwategeera. Tabeeranga yitamu nga tetwategeera. Banne musirikirenga ebintu byammwe ebirungi. N'oba ofunye ebizibu sirikako. Waliwo abantu ng'ogenda basindika mu celebration nga bawulira nti wafunye ebizibu okaaba. Mumpira bulungi sirikako. Kati abantu abatukyankalanya mu nsi muno mubamanyi. Omuntu wajja nakuzunzizaako olugambo, omuntu wajja nakuzinzizaako efitina. Naga gundi oyo akola bwati, gundi oyo akola bwati, omuganda fu omulaba, oyo akola bwati ne bwati. Allah subhanahu wa ta'ala atugambye temugezanga ku wala tujadiru anil ladhina yakhtanuna anfusahum. Temugezangako okulwanirako abantu abo abakumpanya bakumpanya emyoyo gyabwe ne bagiryaza amaanya. Kubanga abantu bano bonna bakola ebikolobero mu nsi muno, bakola agakolobero namanya nti azze n'akoogerako ebigambo ebikyamu. Gwe kankubuyira bameka abantu abakoogeredde mu nsi muno. Era abantu kankubuyira waliwo abantu abatakkiriza kyokyali ne mulamu. Nga tebakisuubira nti ojja kutuuka olwairo ng'okyali mulamu. Nga bo baakola ebyabwe ne bamala. Olwo omusajja mukulu abeera Mbalala eyo yanyumiza ekigambo n'aŋŋamba twagenda okuziika abeera mu kibuga muno ne bamuzaala Mbalala. Twagenda okuziika ku kyalo kwali kufuddeko omuntu. Naye we natuuka ewa maama okufukamira omubuuza nga abantu bonna bajjudde ku kyalo bazze kuziika. Naŋŋamba nga tonnambuuza soogenda ombuulize ku bakazi bali abatudde mu nsonda wali. Womala obbabuuza bulungi okomewo wano nkubuulire. Omwana n'agenda n'abuuza abantu abo abakazi n'akomawo. N'amugamba abantu abo basaasaanya olugambo mu nsi muno nti wafa. Nti yafa. Genda obabuuzeko balabe nti okyali mulamu. Basobola okuzunzaako olugambo oyo mulwadde oyo mubi nnyo ne boogera buli kintu kyonna. N'omuntu obanga azze n'azunza olugambo olwo gy'oli mugaye naye gwe by'oyogera obimanyi. Buzibu ki obukusumbuwa? Ogutima ogwo ogubi ogwefuta ogutaagaliza ku bantu kimugambe, kubanga abantu abo tubamanyi mu nsi muno. Gwe mu famire tomanyiyo kizibu kiriyo nti ekizibu kyewaka. Ku mulimu gy'okola tomanyiyo ekizibu ky'omulimu ogwo nti waliyo omusajja waliyo omukazi yafuuka ekizibu ku mulimu. Tayagala buli muntu yenna gwe basitula, tayagala muntu yenna anyiriza mirimu gye, buli muntu yenna ayagala yiye abayogera, alemesezza buli kitonde kyonna. Mu sosiyete mwe tuwangalira olwairo bye birimu. Nene mudda abantu ne badda emabega ne batandika okulwanirako omuntu oyo. N'owa omuntu oyo amatu n'ogamuwa amatu n'omuwuliriza eddakiika 3. Subhanallahi malikal mulku. Muge muganda wange byoyogera tebiwa sense. Qur'ani tuba tugisoma batugamba somanga wuwuliriza siwe kiri kyovula bayimambe batusaaza wano ba Sheikh Musa abo aina aya zaatuukako olusi n'akabana amaziga siwe kiri ne banne kino kibasaba n'obuwombeefu wemba mwogeranga ebigambo ebbanga lyonna n'abantu bonna abatuwuliriza n'abatulaba yogeranga ebigambo ng'obiwuliriza. Bw'oba ng'oyogera ebigambo ku muntu byoyogera biwulirize. Newe otuuka n'owuliranga oyogera ebintu ebitawa makulu ng'oyogera ebintu ebitali bituufu ku muntu osirikanga. Kuba naffe oba otukusaba ogamba mumpulira bulungi osirikanga. Allah subhanahu wa ta'ala tugambye wala tujadiru anil ladhina yakhtanuna anfusahum. Abo bennyini temberanga emabega waabwe abakumpanya emyoyo gyabwe, kubanga yayinza okulobooza awaayiriza oli nga guli ogugulupu gwa bwakifeesi bwe kiri naye nga tamanyi byakoze byonna biri ku nsingo ye. Kino kibagamba olwaleero teri muntu ku nsi kuno agenda kuvaako nga tasasulidde buli kintu kyonna kye yayogera oba buli kintu kyonna kye yakola. Olikirabako n'amaaso go bw'oti. Wobanga watambulako n'okola buli kimu kyonna abaana ba muno n'ogamba abo buli kire kye ku makyane Allah n'akulagako ku baana bo bibafuuse mu nsi muno. Era osanga abantu bangi mu nsi muno nga bali ku makubo okubasabiriza si bwe kiri n'osanga omuntu bamuyiridde asidi n'ogakala omwana omutono. Ono yakola musango kiddala naye ng'oluusi ebikyamu ebizze bigoberera abantu abo biviira ddala ku bajjajja baabwe. Mumpulira bulungi nga biviira ddala ku bannyaabwe biviira ddala ku bakitaabwe nga bakijjanya abantu bayogerera abantu beefuula abazibu mu nsi muno bo nga batagenda kuva ku nsi kuno. Gwotuuke wabbali nga gwayagala okulamula abeera obulungi n'abeera obubi.
oyo kati tannatuuka kuwasa, oyo tannatuuka kufumbirwa, oyo tannatuuka kugenda bweru, oyo tannatuuka kuzimba nnyumba. Bwani babikuze mu nsi muno, si bwe kiri? Temberanga emabega w'abantu abo. Allahu subhanahu wa ta'ala agenda mu maaso n'agamba inna Allaha la yuhibbu man kana khawana athima. Mazima Allah tayagalangako bukumpanya naboonoonyi. Allah tayagalangako bukumpanya naboonoonyi. Owateese bulungi. Kati gwabakumpanya n'aboonoonyi mu nsi muno ng'ewo gye bakubira miitingi, waafunayo olugambo olumwokya, essimu ye eri ku mwanjo gyeyagala okubako, wawulirayo olugambo olumwokya naga luno lunjokya, njagala njogere ku kino, gwe gwadduka waliwo agaliwo njagala kujja kugamba mugenda nakukoowa okuzuuza olugambo. Waliwo agwokya, wabiwulidde? Mutabani wa gundi bamutisse, bamukomezaawo kuno. Kati oba bamutisse gwofunira muwa? Wabiwulidde? Waliwo abantu nga tasobola kujja mumwa mu bufumbo bwo, nga tasobola kujja mumwa ku baana bo, nga tasobola kujja mumwa ku mirimu gyo, tasobola kujja mumwa ku buwanguzi bwo. N'omugana egwe kati abantu abo byokwogerako olwaleero oba n'ensomo baddu ba Allah. Bw'obanga bazibe ku lube beesa gy'oli, Allahu subhanahu wa ta'ala tabeerangako mabega waabwe, sitaani ze zibakulembedde. Wajja ng'azuuza olugambo ebigambo ebitali bituufu ku muntu, mugende mukama wange oyogedde ebigambo ku nsi kuno, okoze ebikyamu byonna, neweddeko ogutima ogubi ogwo ogutaagaliza walyaki n'okubikira abantu abo ebbanga lyonna, kubanga Allah tabeerangako mabega waabwe. Kano mukawulire bulungi mukafune, wallahi newe mukakasa, mumpulira bulungi baddu ba Allah, nti omuntu oyo yavaako waya tategeera. Ne wabanga yali ku kituufu Allah bakusaidiye, waba ku kituufu Allah bakusaidiye, Allah tavangako kusaidi ntuufu, ekyo nkibabuulira. Era ensi efundikira ye mutuufu. Ate ekikyamu kiba kikyamu, omuntu ne wakumpanya kati gwolwa abantu bakulanga okumona akaveera ewuwo, si bwe kiri? Akaveera naga lwaki akumona akaveera nga jimanyi ku mirimu gye bali eyo, nenga making sure ova ku mulimu nga tofisizzaamu wadde 5 wadde 1,000, nenga ewaka walesiyo abalwadde, olina maama yeetaaga eddagala, olina abaana beetaaga okudda ku ssomero, nenga kyekimunyumira neye n'akwata n'akunumba n'omujja n'aguteekawo n'awulira nti waddembe. Nebino ebigambo mbikugamba, wallahi newokuŋŋaanya ekiralo kyente n'okisiba bw'oti n'otekamu ente 10 katabalika, nenga wazijja mu kulyaza amanya abantu nakukosa abantu nabbakaabya, wona ava mu nsi abaana balifulumya nteemu kwemu nga bazizza eri bannyinizo. Newoolizimba agazimba agakomawa, newoligula emmotoka ezikomawa, newolikola ebintu ebikomawa, nenga gwe omala kukosa bantu, igwe omala kukaabya bantu, igwe omala kukonjera bantu. Buli kere nkya ku makya Allah alibikyanulinga n'ebidde eri bannyini byo. Naye n'osanga omuntu nga yafuna akantu ke mu makuba amatuufu, wallahi nekayamba n'omuzzukulu asembayo. Tulwe baddu ba Allah, mutemuyirangayo bantu mu nsi muno, manye bantu kati bafuuse bazibu. Nenga mugamba nimwe abavubuka mwena mwali mu kuwasa eba wammwe, mwe abaana bawala tututegera buli muntu ayagala abebakako, nibagamba olwaki emirimu gyabula oba buzibu kiba mulina. Wasanga oli bivubuka nekijja nekikugamba, tugamba obuzibu buli ku jjajjaffe. Jjajjaffe no jjajja mukyalo yalina amajini ge yagula mukyalo, naye yagagula obigula bulina kubizaala, si bwe kiri? Kasita olema okutuukiriza endagaano nabyo, wabigula bisiranye abaana ba munno, ne bukere nkya ku makya nga birondoola musaayi gwe yabireeta. Kati bigenda kuddawa? Birondoola buli muntu alina omusaayi gwe ku nsi ya Mukama kuno. Kati kino kibagamba olwaleero temuddanga emabega w'abantu bemukakasa nti bakyamu. Tugenze ku aya 18. Allahu subhanahu wa ta'ala yatukakasa ye kennyini n'atugamba yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum. Surati Nisa. Yagamba abantu bano bennyini awe mumanya abakyamu mu nsi muno, yastakhfuna minan nas, kiva mu kigambo khawfu kutya, batya nnyo abantu. Omuntu abasiranye wammwe, omuntu akola ebikolobero, omuntu akonjera tasobola kuba meeting ezo za kugeya bantu na kuzunza lugambo mu ddiro lyewammwe ku kitebe wemuva, tasobola bikubawo namujje togere ku gundi wano. Batya abantu badda mu bukuukulu eyo bayimuka kiro, tosobola kuŋŋamba muntu
ng'ali ku kituufu. Lwaki mumulowooza abasamize bonna abasinga obungi n'abantu abaagala okusiraanya abantu eddaga balikuwa ne bagalikozesa kiro? Bakugamba sekatimu, abasamize bakugamba lino eddagala litukuwadde totunula mabega, tambula paka wuwo n'otuuka. Ne bagogera likozesa kiro ssaawa 8 gwa kiro ng'abantu bonna beebasse. Genda mu masaŋŋanzira, ontegedde bulungi, okuma emmindi eno oggyemu engoye zonna. Lwaki ne bakugamba olikozesa emisana eyo nga bakuwa bituufu? Ne batya abantu yastakhfuna minan nas, batya abantu ne bamanya nti bakola si kituufu. Omuntu amala kulingiza bwati ne bwati ne bwati nayeesogga essabo. Atya abantu kuba kyagendako kikyamu. Amala kugamba jangu kuba akama kubanga byogera bituufu. Kwata omuzindaalo onyonyole umma byogera ku muntu oba bituufu. Batya abantu ne Allah atugamba wala yastakhfuna min Allah, tebatyankako Allah wa huwa ma'ahum, ate nga Allah bawamu nabo. Byonna gye bagendeyo ne batuula bwe bakusse wansi, si bwe kiri? Bonna gye bagendeyo wabbali ne batuula bafune ebigambo bagenda okukonjera. Byonna gye bagendeyo wabbali naga oyo lwaki kati ayiseemu nnyo? Oyo mwana akuze nga tumulaba agenda ati ebweru, oyo mwana gwe tukuze nga tulaba lwaki aweereza kasukaali maama we namuzimbira n'ennyumba ku kyalo kuno? Kati ngewa maama bagamba boda boda okiraba oti wotuuke wali ennyumba ennungi wowetera ago maka ga maama we bagambe wali ennyumba ennungi. Nenga kiruma bannakyalo lwaki wali ennyumba ennungi mb'omwana ali bwe wamusindikira ssente nagajja kudda wano tujja kuta bagenda ne beekwekero naye nga tumanyi Allah subhanahu wa ta'ala ali wamu nabo wa huwa ma'hum. Allah ali wamu nabo waba 10 Allah bawa 11 nga mujulizi ku nsonga ze baliko nga mukakafu ku byonna bye bagenda okukola, mukakafu ku byonna bye boogera bifuma ku nnimi zaabwe nga Allah mukakafu. Kyova olaba Allah alina oluusi ebintu byatulwanira ne tutabitegeera. Badu Allah tuli wamu. Waliwo entalo Allah zakulwanya notategeera nti Allah akulwanidde. Allah ajja n'ayogeza omuntu mu maaso go ajja n'ayogeza omuntu mu maaso go nogaba no babujjo tuli kuki? Abantu bempangala nabo, abantu badde nsuubira abange, simanyi basenga akuna gundi, simanyi oba anti, simanya kojja. Naye ng'oli alwana kujjawo kitaawo afe, alwana maama wayingire kabbuli, alwana maama wazeko omwana we nga kyekimunyumira nga lwana. Kubanga kano kankabagambe nako tukayiseewo tukategeere. Bannange bakadde baffe batuzaala tetulina kintu kye tusobola kubawa ne kitebenkeza emitima gyabwe okusinga ffe okuba obulungi. Kiddemu ogwokubiri, abaakuzaanya bakuteeka mu nsi muno, tolina kintu ky'osobola bbawa ne kitebenkeza emitima gyabwe kusinga gwe kuba bulungi mu nsi muno. Ogenda bbawa kiki? Njagala okimbuulire ekigenda okusasula byonna bye baakola. Kiki ogenda okukola? Ne wawulira omwana wange nti omwana wange asula bwe takyapangisa, omwana wange yeevuga, ekimusanyusa. Maama wo bataata ne walengera ku TV bwati ng'alabako omwana we ayogera, wallahi n'oba ayambadde gomesi ng'erimu ekituli atebenkera gamba oyo omwana wange nze yayola omwana oyo. Wawulira nti omwana wange aliyo yayambye gundi, simanyi waliwo bagenda mu mbaga, waliwo bagenda mu ki yebawadde contribution ayamba, awulira essanyu ng'oli bulungi mu nsi muno. Ne mama tasobola kwebaka, tato tasobola kwebaka nga awulira abaana be bawumpuguma mu nsi muno, awulira abaana be tebalina mirembe mu nsi muno, awulira abaana be obufumbo buganye mu nsi muno, awulira abaana be buli kintu kiganye. Kati abale bakola bwe bati banyiga amapeesa gano wammanga. Agamba ono omusajja mukulu akuze, ono omukyala mukulu akuze, tumukoze ebintu byonna aweeredde abaana, abomodde akadinisa ayiseemu, kati katudde ku baana. Ne baba kijja nnyo ku nsobi ze mutaakola. Nengo omuntu ugamba abaana ba munno baagaza ki? Bakola ki? Nga tasobola kukyogera kye wamukola. Nga mutuuzizza buli n'omuga tuli aba Allah wa kusatu. Njagala ombwire nga Allah mujulizi. Twakola ki? Tuwire kye twakola. Bwatuwuzizzaako emirembe mu nsi muno. Nga tasobola kukikugamba. Ninga gw'omulimu gwanyumira wafuna mu 5 ng'agenda agula amayembe. N'omuga lwaki atanago tugulamu ennyama n'ogirya? Era gavumenti y'olwaliro negamba nti egenda kujja omusolo ku mayembe n'ebyokola n'ebiteega efuna ssente, kubanga abantu bagula ebyokola baganda bange. Mama
omuntu agenda mu banka neyewola essente nasingayo ennyumba ye naye nga agenda Tanzania kugula mayembe. Kati waba agayingiza bo namuga tukujjako omusolo buli jende ya ssente bweziti gavumenti ina gyesobola okuzza eri abantu ba bulijjo. Abantu bafuuse bazibu ebyaddala nno bati abantu nabali yastaghfuna minan nas batira ddala abantu bakola byonna bikyamu tasobola kujja bikola mu lujjudde kubanga kimanyi kyakola kikyamu. Akugamba mbadde nja kulaba nzijaawo tovaawo nabi njagala okugamba naye nga kimanyi byajja okwogera bikyamu. Wabanga bituufu yimira ku mukolo nga mwena mukuŋŋanya obyogere. Ne buli ssaawa mwali oyo omuntu mu famire, mu ssaawa mwali ku kyalo, ku ssaawa kwali kujookolera kuzuuza ŋŋambo zitali ntuufu. Si bwe kiri kukwogerera bwe bigambo bimeka bibakwogeredde tobimanyi. Bakwogeredde ebigambo ggwe nga nawe olina wotukano kabaaba kino nakyo bakyogedde nenkiwulirako n'amatu gange naye nga bagamba ggwe naye nga yoogera tobimanyi. Ne babijja ku ggwe ne bagenda ku maama oba taata ne bamugamba weebale tuzaalira malaaya weebale tuzaalira malaaya ensajja ogerabbi naye nga wallahi buli ssaawa boogera nogamba ne batugenda bakolera ki. Naye Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti wala yastaghfuna min Allah lwaki tebatyako Allah wa huwa ma'hum nga Allah abawamu nabo enkwe zonna ze batema n'ebigambo bibakwogerako Allah mujulizi ku byo wadde gwe tobiwulidde byonna bibaagala okukola Allah mujulizi ku byo era Allah gyali ebbanga lyonna okulwanira omunafu. Allah atugamba wansayi wakomekereza gamba wakana Allahu bima ya'maruna muhita mazima Allah yeetolodde buli kyonna olukwe lwe bateeseteese byonna bye bakola Allah byetolodde abalabe bo byonna Allah byetolodde gwe tobonaabona nansi sinza Allah. Enjuba eva gyeva negwa gyegwange ebyokusaaga abo bennyini abaagala ofire muzigo ojja kubayitako ng'oggulawo wuwo. Buli kere ncha kumacha Allah n'akusitulira ddala mu maaso g'abalabe bo bwati. Mutabani muli mu kuziika si bwe kiri mutabani mune wali tusuddeko ku kkubaawo naye ng'oyo okimanyisenga oba kojja wa Luganda naye nga yatabaagala naye nga ali kugamba tusuleku awo nogono tiyagala tubeeko bulungi mu nsi muno yagala tubeere nga tuwumpuguma mu nsi muno yagala tulye kasasiro ne kati agamba mutusuleku wali ku lifuti buli kere ncha kumbacha nga tudde bwati akutunuulidde nako omwana ono bwe yabomolerawa nga twakola ebintu nengo yiseemu naye nga naye azadde abaana abalaba yavula abaana abali mu nsi muno tebalina kye bali. Lwaki otigomya abantu abagenda okuwa abaana b'amazzi banyweko? Ofuuse ekizibu mu nsi muno ngamba babakuwalana bafuuse ekizibu naye abaana boggwe boozadde jiba nawe tebanywa ku mazzi jana weteba mwaliza mugabe bamwalire ebikunta yebake gwe kennyini wakola ebikolobero n'obawalana n'oboogerera abantu bagenda kwegazanyizaawo mu nsi muno waji bagenda okwegazanyiza. Allah yeetolodde buli lukolukolebwa okusula wansi kyovula bw'okyali mulamu kyovula bw'olya onywa tolyangako kasasiro ate bingi byokyakola era waliyo abantu tebeebaka olw'okuba oli mu kibuga woddireyo mu kyalo booti basobola okuyola ekigere omwana oyo tetumutegeera bulungi ng'ali wala naffe twagala tumulabira wano okumpimpi simaya mbadde Bulaaya mbadde Bweru ndi ku kyeyo maliriza nkomyewo waka woba okomyewo e Uganda tetuganye nereka kuzungazunga buli maka bajja kuyola ebigere tojja kitegeera abantu bategere butegeezi wakomyewo omuntu okusanga omubuuzeeko tulowooza nti abantu bonna bazanyufu bo tebalina baana babalina waliwo abantu nga mitima gyabwe mibi gyakaafuwala tayagala kumanya aganja kukakkanya buli muntu yenna ayimuka wano. Katugenze ku aya eddako 10:10 surati Nisa. Allah atugamba 10:10 mujire badu ba Allah mujibuke mugende ku 10:11. Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba wa man yaksibu ithman mazima abantu bonna omuntu yenna akola ekikyamu kyonna oba ekibi fa innama yaksibuhu ala nafsihi mazima bakikoze ku nsingo ye
byonna ebikolebwa n'oyogera akagambo ku bantu n'okkakkanya abantu n'ozoola abantu n'onafuya abantu n'ologa abantu ng'oyinza okulowooza obikola bantu abo naye oba obyekoledde ggwe kennyini agenze n'ogula amajjini ago n'amayembe ago amajjini buli nnaku gazaala ago amayembe buli nnaku gazaala ne galirondoola musaayi gwo mu nsi muno galirondoola omusaayi gwo n'omuzuku ne gamulondoola ne bagamba jjajjammwe yatuleeta yali atulese kusiranya baana ba mujjawe ne kati yafa mwe abaasigalawo tusula bweru tusula bweru gugagamba tusula bweru goliwe nosula mu mabaati mutuzimbire noga jjajja yakola biki bino mama mmwe yatuleeta mmwe omuntu ababikoze ku nsingo ye tolooza nti obikoze byonna ogenda byogero bimaleyo naye abaana bo bagenda kubula banywa amazzi mu nsi muno nkubuulira nga wallahi omuntu noba alabye mwana wo bw'ati ajjukira ebikolo bye bamukola abantu gye balinga noba olabye ku mwana we booti ogani wallahi maama wammwe muli mutima mwokyogerera yatulisa akakanja naye nga omwana talina buzibu aze kubuuza ku muganda we aze kubuuza ku musiraamu munne aze kufuna connection ku munne nga wallahi bwamanyi ebyo bakola noga ono yazze maaso gagayagala buyambi ayagala buyambi subhanallah buli kintu kyonna omuntu kyakola bakikoze ku nsingo ye tolowooza nti oba bikoze bantu balala byonna bigenda kudda gy'oli ndoza katumale okuva mu adhani insha Allah then tumale aya zaffe insha Allah taala Allahu akbar mu kaseera kano kennyini tujja kudda
kugira tasobola kuteeringa na kwogera kituufu nti munne bino byebikola ki byebikwatako. Naye obuzibu tusinga okusanga mu nsi ya Mukama muno ebbanga lye tumala ng'ebitukwatako babimanya, abantu babeerawo mu nsi muno nga bakolera kugwa kwaffe. Ekyo nze nkibagambye. Omuntu bw'oba ogenze ku kyalo gy'osibuka mu bantu b'okakasa nti tebakwagala, bannange omuntu n'abanga yeetaagayo emitwalo 5 ng'ola agimugyamu omugamu n'essenga gundi ojja kugenda wali ku dduuka bakumperewo kakiro ka sukaali, ojja kugenda wali ku bukya bakoyo kakiro k'ennyama, tomukwasa sente z'okuviramu obuzibu z'omukwasizza. Oba ndeese bulungi agende kakiro k'ennyama akanone wali ku dduuka alogaako kennyini si bwe kiri. Kakiro ka sukaali akeenonere wali ku dduuka obwosasula sente, akeenonere kojjaawo oyo akuloge bulungi mu nsi muno akitegeere. N'ebino bye mukolaakola simange nze mu kyalo ojjeyo bando ya sente wowoono osobola okukwata sente n'oziwa akaana akato, omuntu n'akayita bw'ati ng'okawadde 15,000 n'akagamba ezo sente zimpe, n'akawamu omutwalo omulala akwate zino ezizo zennyini ezivudde mu walitiyo. Kati oba ogenze ku kyalo gye bakuzaala tomenyekanga n'abantu. Simayamba wa sente gindi oba senga omwagala jjajja omwagala kojja omwagala muge mbadde nsaba ogende ku wali ku dduuka bakoyo kakiro ka sukaali, agiyo kakiro ka sukaali ako akaloge ye kennyini aleme kuloga sente zivudde mu nsawo yo. Omuge akanyama munne we kali wali ku dduuka, era ku kyalo beerako n'amaduuka ago og'omanyi obuki obulungi n'osiire kakyengezaako bagamba mutemulowooza nti abantu bonna balungi. Abantu gye bali mu nsi muno nga ye yeegombaga ono omwana ajeyo bando y'emitwalo 10 oba naleeta emitwalo 3 najjako yaani ampa ono gwe twakuza naye nga nange nina abaana. Oba ndeese bulungi. Katugenze ku aya eddako insha Allahu taala tubeere nga tugitegeera. Agambye olufundikira ebigambo byaffe, agambye waman yaksibu khati'a, omuntu yenna akola ekikyamu kyonna au ithman oba akola ekikyamu kyonna thumma yarumi bihi bari'a, n'akisindikiriza eri abatakikoze. Subhanallah. Kambabulira ebigambo bino, waliyo abantu mu nsi muno nga bakoze ebintu mu nsi muno gwampuliriza babikoze, akuloze, akwogeredde, akutambulidde, buli kimu akikoze zalina kyatakoze, naye nga Allah kyakukuumidde waggulu nga byonna bitambula. Waliwo oli yagamba omwana wa munne, nanze njagala ndage ku mwana, njagala ndage kuki ku mwana, njagala mu nsi muno asonge ku mwana nti oyinza amukola ki amuzaala, naye nga yamanyi yasiba buli kintu kyonna. Pana abantu babi mmwe subhanallah. Wamala obbikola Allah n'asigala nga akyakusitudde waggulu, omanyi kyakola agenda atambula mu bantu. Wulira akagambo kano, thumma yarumi bihi bari'a, n'abeera nga ebyonna byakola ate abikanyugira abo abatabikoze. N'agawa omwana oyo, omwana wa gundi oyo tali yekka, omwana wa gundi tali ki tali yekka, omwana mugumu yeetambulira naye nga kyava okwogera ekigambo ekyo nti weetambulira akuloze n'olemerako, naye nga tolina gye watambula. Oba ndeese bulungi
ng'ayimira ku magulu ge nago oyo omuvubuka oyo omusajja oyo omwana muwala oyo omukazi oyo mulabe edduka tali yekka naye nga kwava okwogera ekigambo ekyo asiraanyiza abaana bo bonna naye alaba bakyasoma era bagenze naye bweru balina n'emirimu naye nga byonna bikoze naye nga gwe tolina kintu kyokoze mu nsi okugyako omusaala ensonga z'okuziripooti ng'ozuukuka ekiro n'osaba era kana akagambo kankabagambe bannange mulekerawo okumenyekamenyeka n'abantu mu nsi muno simanja njagala onsomera edduwa simanya biki bannange kino kigambo njagala nkibagambe oba ng'okyalina maama wo mulamu ngassa oba ali mu bigere bya maama wo mukubira akasimu omuge maama nfunye obuzu bwonna buno naye mukako ekiro nsabire ne bamaama bampuliriza obuza okusekera okusabira abaana togatta mandwa mu mugugu buli mwana musabire ku lulwe abaana be wazaalo bamanyi ayi Allah nsaba omwana wange gundi ne gundi ali egindi ensonga ze zino na zino zimumalire kubanga ebimuluma si bye biruma n'oli olina omwana wo ng'anoonya mwana si bwe kiri waliwo alina abaana olina omwana wo ng'ate anoonya mulimu si bwe kiri buli mwana mwawule omusabire eddwa y'omuzadde limusitajabe yanukuwa buli ofunayo akazibu konna akakoona abalabe kubira maama oba taata omuke taata mukeeko ekiro munsabireko oba nteese bulungi n'abantu mu nsi ya Mukama muno bakola ebikolobero ensobi naba ne bazikanyuga eri abatazikoze akasajja ako kalaba edduka naye nga akuluze bakuluze bakogedde buli wamu batuuseeyo ne batuuka n'okufa nga tebalabye kulaba ng'okaaba maziga era bw'amala okufa bw'ati agamba baana bange mwegendereza omusajja oyo naye nga yennyini yabadde omulogo jesi yalema bulemwa yennyini yabadde ow'olugambo yalema bulemwa byayogera ne birema kukukosa n'osigala ng'ogenda mu maaso kati kano kanka bagambe bulungi abantu bonna abawanguzi mu nsi muno abatuuse ku buwanguzi batusingako ekintu eki gwe tolina omuntu gwewegomba mu nsi muno taliyo seka taliyo omuntu nga mwegomba akusinga ekintu eki kimu hunaka man yatasaalu maalamihi ye yayiga kuwangala na bulumi yayiga kuwangala na balabe yayiga kuwangala nga bamwogerera yayiga kuwangalira mu bigambo yayiga kuwangala na bbanga lyonna nga bamunafuya yayiga kuwangala bbanga lyonna nga banaye babamu ebituli yayiga naga tabiruhu juz'an min hayati yakifula kitundu ku bulamu ego omuntu ateekwa okubawo n'abalabe omuntu ateekwa okubaako nga bamwogerera omuntu ateekwa okubawo n'abamukakkanya omuntu ateekwa okubawo n'abanafuya ebbanga lyonna nebwe buli kakwatako bakogeddeko kino n'ogamba ani naye n'okuba ku kifuba booti n'ogamba nze tebamumanyi bagenda kutegeera ogenda kulwana naani alwanira banafu taliyo bannange taliyo alwanira banafu ebigambo byange nga mbifundikira bakama bange twenyereze kuwa ekitiibwa Allah oba nteese bulungi tulina abantu abatatwagala bangi mu nsi muno waliwo abantu nga tosobola kubomola nga yawuliddeko ku mawulire nti ogenda kubuuka nga awuliddeko ku mawulire nti kino kigenda kutuukawo mu bulamu bwo nga teyeebaka wallahi niwe kiba kyetaaga kgenda neyeewula essente n'agula amayembe gakulemese ate si atema ku ttaka lye bw'ati n'atundako ekitundu n'agenda n'afuna obukadde busatu neyeewolayo n'akakadde aleete abaana bagundi baleme kusoma tatereera mwemuzenya n'abantu ate muba muwasa mumpulirize bulungi akagambo kana abavubuka ojja kuba wankula entalo mwegendereze enzija ze muwasaamu mumpulira bulungi seeka ojja kuwasa omukyala naye ng'omulimu gwe yategeera kuloga talina kintu kyamanyi teyasoma ddiini oluzungu teyalusoma naye ng'amanyi kuloga nakugeya mumpulira bulungi abakyala abo balwawo okufa abeerawo naloga n'omuzzukulu jjajjabo mukyalo eyo abeerawo naye nga nabo batuuka ne bebuuza bataata jjajja yaliko ki naye nga waali gwoyamuwa wankula n'omujjajja omujje oba ntegerekese bulungi ekyokubiri nga mbasibire entanda eva ku ntobo y'omutima gwange wofunanga ekirungi wofunanga egiki ekirungi abantu bategere butegeezi nti kyagguse ne lekeraawo okulaalaasa ebirungi by'olina lekeraawo okulaalaasa ebirungi by'olina
waliwo akantu akalungi kogenda okutuukako ogamba ono ogamba oli ogamba ono kati abaana bafuuse bazibu wafuna olubuto sima baby shower n'agenda naye kuba obufaananyi n'abuteeka ku gundi gwomanyi bameka abanoonya abaana bameka bataagala obeere n'abaana bameka bagenda okulamiriza abaana omwana oyo aveemu ng'ayiwa endusu kuma ekirungi kyo Allah kyakoze eki kyakuwadde abantu abatuufu bajja kimanya bajja kusabira waliwo abantu nga tasobola kutereera ng'afunye ekirungi nga tasobola kutereera yebaka agugumuka sajja yaguze yafunye emotoka yange iye etya yiye siiyo ekisembayo wofunanga ekizibu kyonna mu nsi muno era lekeraawo okukubanga emiranga mu bantu bonna simanya famire kankubire gunne gundi emiranga gyo gikubire mu maaso ga Mungu bali boddukako okuyamba bakuyambe nabo banoonya buyambi kuva eri Allah si bwe kiri ojja kweswaza abantu baliawo nga ekyo kyozza omugamba kyayagala ayagala kulabeko ng'ofukamidde mu maaso g'omusaba obuyambi ayagala akulabeko nga ofukamidde mu maaso go ayagala omupuusingemu ayagala akupuusingemu ayagala abeerekaawo mu nsi muno nga gamba ojja kukomawo wiiki ejja nga byayagala lwani entaluuzuni Mungu dda mu maaso go omunnyonnyola ensonga zo teese bungi baddu ba Allah olw'obufunda lw'obudde ku aya ezo tukomyawo insha Allahu taala then tujja kuba nga twongerezaako awo wa barakallahu fiikum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh